Atulaba mulungi tukwaniriza nnyo ku Yugi Updates tuze nate okubanga tuwayamu olunaku olwaleero. Gabana bagamba nti tujja kubanga ffenna nga twogeraganya ku nsonga ez'enjawulo. Ebirungi okusoomoozebwa kwonna ffe tukwatayo ate era n'amawulire agaba gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Weewaawo n'olwaleero nkwaniriza nnyo webali kubanga otwegasseeko nate olunaku olwaleero ku Yugi Updates. Olunaku olwaleero nate negatiddwako Lydia oba Nabasumba Lydia gwe tuli naye tugenda kuba ntuwayamu naye. Si gwe mulundi ogusoose okubanga tumuleeta wano ku Yugi Updates. Twaliko naye wano nga ebintu si birungi okutwaliza wamu. Yalina ekirwadde ekyali kimubala embiri naye olunaku olwaleero waali nga mwattu oyinza okugamba nti ali yaddeko okutwaliza wamu. So tugenda kuba ntuwayamu naye ansanyusiza nti omulundi guli n'okutambula lwali lutalo, omulundi guno azze atambula bulungi. Omulundi guli okukankana oba bakuyita batya, nze nali mmanyi nti yasannyalala nti tekisobola na kubanga kiddawo, naye anaatubuulira process gy'ayiseemu okusobola okulaba nga afaanana bw'ati okutwaliza awamu olunaku olwaleero. Lydia, nsanyusa okulaba, njagala kusaba ombuulize ku Bannayuganda. Bannayuganda benna batuwuliriza mbalamusiza nnyo. Amannya agange bampita Nabasumba Lydia nga nviiridde Lubagaawo. Weewaawo Nabasumba Lydia ndowooza omuwulidde. Omulundi guli nga bwe wali si bw'oli, kiki ekyali kikuluma omulundi guli? Tusooke tuddeyokko katono tulyoke tugende mu maaso. Omulundi guli ki ekyakuleeta wano? Kyandeeta byali bingi bannaye, buli kimu kyali kinnuma. Okuva ku kugulu, omugongo, alusa nga n'omumiro oguzimbye. Omutwe nga bwe gunnuma, mpulira akawompo kaagala kuvaako. Buli kimu nga nnyina ekinnigenda emabega. Bannaye buli kimu kyali kinu. Ku mubiri saayinako kiramu. Buli kimu kyali kinnuma. Nze nno nali ndowooza kusannyalala busannyalazi kuli nti kwe walina kwokka. Nedda, buli kimu kyali kinnuma okuva wansi mpaka ku mutwe. Process eyo osobodde kugiyitamu otya? Kubanga nkujjukira omulundi ogwo bwe twali wano walina okusoomoozebwa, ng'era okusoomoozebwa okwo oyagala kufuna bujjanjabi osobola okuba nga otereera. Kiki ekyatuukawo okulabika bw'oti ate kati? Bwe nava wano nenzirayo obulwadde bweyongera. Mu butuufu nga mpulira ndowooza njagala obwongo nga nnyinza okuba nga neebase ekiro. Ne mpulira nga agenda banga bagiyita atya mu Luganda blackout. Nga mbutuufu owulira n'ogugumuka n'oba nga weebase n'oba nga alinnye mu kinnya ne weekanga. Nindabira dda yange embeera nenkubira kazini wange nemugamba embeera eganye. Mbutuufu sikyabisobola. Ne bino byenkola nga nkolera mbulumi ate nga nnyina okukola. Wali okola otya mpozi ekiseera ekyo? Wangamba walina we wali okola. Nalina we nali nkola nga nkola bwawe sigala. Oyina okukola oba omulwadde oba oli mulamu kubanga kikyakola kyali kyali kukola oyo omunyumiza ajja ye atambudde asanga gikoze ki nga okola emirimu mutuufu nnyina kwavula. Njija akasepiki k'emmere oba kemba ku kyoto nenkateeka wansi nenjavula nako. Ninagira okuba nga sikyakisobola. Obulamu mbukosa yadde ate ne ssente ezaagala. Kati awo nenkubira kazini wange bamuyita Lwanga Enoka. Mugamba embeera egaanye. Mu butuufu nnyamba bw'oba osobola. Bw'atyo nampa ssente emitwalo 2. Gaali 21 ndo 21. Nangamba kyensobodde. Nenkubira ssenga wange ali mu kyalo. Nampeereza 5. Kati ab'emulago waali bansindika ekiruddu. Kati ate nga ndaba ekiruddu wala neŋŋenda wa erubaga. Aberubaga bandukayo ne bankibira bagamba obulwadde tetukola ki tetubusobola. Obulwadde tebabusobola kubanga n'ab'emulago bakola ki bakugoba. Naye genda ekiruddu omusawo gyali lwali lwa 3.
kati olwafuluma erubaga n'enninya kati oyo dokita n'annyamba n'akubira oyo omusawo n'agamba ankyaliyo ajje ne lwava era erubaga n'enkwata bukasi booda mpaka Kiruddu omusawo ne musangayo n'ankebera n'angamba ngende nkole ki CT scan era ikeba ya mutwe kati ninjikola na kati nampa eddagala empeke eyo. So mpeke zesobola okuba nga zikuyamba zeyakuwa? Just mpeke. Njagala kuddayoko katono wali eri nga okola gye wali okola simanyi oba gyokyakola onaatubuulira naye gye wali okola kuba nzijukira ekiseera ekyo wajja n'omwana era omwana n'agamba nti mami muyambako awalemye muyambako ne tubanga tukola kye tulina okuba nga tukola. Neera bwe nateekayo ka vidiyo ako bangi bagamba nti era mwebaza oyo akukozesa nti kubanga kizibu nnyo okusanga omuntu akkiriza okukozesa omuntu eyalinga bwe wali okutwaliza wamu. Okyali yeeyo mukyakola? Nkyaliyo era nkyakola. Tukola bwawusigalo n'omwana wange nemugamba leeta kino leeta kiri mwana wange tukole tetulina kyakola naye munyambe muli alina kayina muntaase obulumi bunzita bamuyambe bamuweze agende mu ddwaliro. Nkyaliyo era mwebaza kubanga ankwatiridde kubanga okubanga olina omwana nga naye bamuliisa nga nawe bakuliisa si kikola kitini kikolwa alina mutima maya nkola n'omwana wange ndi naye kubanga sina wamuteeka naye atulabirira buli oba kulya byonna. So okay, ekyo tukitegedde. Then ogambye nti Kiruddu eno gye wagenda n'ofuna empeke kyezo zoonywa kubanga omuntu yalisuubidde nti either wali weetaaga masaagi either wali abo abantu abakola ebyo ebintu by'omasaaginga abamu nga balowooza oba emisuwa gyali gyakola ki baakuwa buwimpeke zomira? Bampa buwimpeke zemmira naye nga buli we natuukanga era nga bw'okirowooza nabo baali bakola ki bali natuuka erubaga nga bamanyi nyina okukola ki okugenda kwezo baziyita ba sikinerabide nga balina okumpa masaagi mu nerves naye bwe natuuka eri omusawo n'agamba kwata zino empeke omire just empeke makya miremu ne kawungeeza emu naye wakuba kuliko obutini obwa white bwe ntwalirako. So okusinziira owulira otya okusinziira omulundi guli bwe wali ne bw'oli kati? No okusinziira luli bwe nali nakati bwendi era oli bw'aba ndabe tasobola kukkiriza kubanga eiza osaabanga namuggo natambuliranga ku bisenge. Bwe kwagaananga nenjavula naye kati nsobola okutambula nentuuka gye njagala bwe ate buli muntu gwoyiseeko nakyewunya nga mutuufu tasobola kikkiriza nti yooli gwe yalaba luli eyo naye kati ntambula bulungi okuleka ate nga mpozi mise oba empeke ziweddewo emange ennaku 3 awo nfunamu obuzibu era bumanya nti kati nenga nyino empeke zimira continuously. Tolina bulumi bwonna bw'owulira kati nga bwe wali owulira kubanga ogambye kumpi buli kimu kyali kikuluma omutwe ng'owulira gukuluma owulira ng'oyagala ku blacking out tolina ky'owulira kati? Totally sirina kyempulira nti kinnuma okuleka nga empeke ziri ziba nga ziweddewo nga sinafuna sente zino nandala awo lwempuliramu obulumi nenga sirina totally sirina manya kati naku zino babe waka bonna basinga balwadde nzukuka saa 11 nenkola olunaku nenduwunzika nga siwumuddemu wadde akatini bwe kati ekitasobokanga luli
era singa balwala luli aganyabo nali nja kwegoba nali sijja kisobola ewaka bonna balwadde balwadde nali nja kwegoba bana nali sijja kisobola kati nzukuka 11 n'empunziko olunaku ku ssaawa 5 ez'ekiro nga siwumudde kiri luli kisa nali sisobola kisobola. Weewaawo tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okuba nga tunyumyamu ne n'abasumba Lydia. N'abasumba Lydia ono yajja wano nga bwe nabategeezezza nga mpozi ani yakuwa ennamba yange yali bamunyenye anti ye Nahiya manyi lyamu nze manyi Kadama Nahiya manyi lya munyenye wanga someone ali Sweden yampa enamba ye oli ali Sweden yampa enamba ya munyenye nangamba nenze sobola kuyamba naye kankukontakite ng'ekono gwoba okubira nampa enamba yo. Omusawo yagamba nti bulwadde ki obwo obwali bukuluma era ogenda kumala obulamu bwo bwonna ng'oli ku mpeke. Omusawo agamba obulwadde tebwajjanjaba mangu okusinziira nti buluddemu kati nnyina okuba nga mmira empeke continuous. So tebusobola kuwona kati kirabika olina kubeera ku mpeke mpaka kubanga yaŋŋamba nnyina okuddayo nga 19 January akebereka alabe. So agamba obulwadde tebwajjanjabwa mangu bwagamba kati oba misuwa something like that oba just misuwa. So okusoomozebwa kikuusanga oli yandiyagadde okumanya okusoomozebwa then tulyoke tugende ku nsonga endala. Okusoomozebwa kwennyina nti ssente ezenfuna tezimala kugulako mpeke, kuyambazaako mwana wange kati ne school fees wuyo atuuse n'okufunako school fees nange ne mbaawo ng'omuntu tezimala kubanga just 7,000 mba nnyina ofuna buli mwezi empeke 6 kati 6 times 1,200 kale katubalirawo lwafule ze sente nga oba 7,500 So ki kye wandyetaaze Munnayuganda oyo atulaba akuyambemu? Yenna ndaba Munnayuganda ndaba nga yali neetaaga obuyambi nfuneyo ku ssente sobole okugula empeke ezo ne bwaba nga asobola okuŋŋamba nti naye omwana wo kankuyambe mukuweererere naye aba nkoledde. Oli ayinza okubuuza nti gwe kati singa oli yandyagadde okuyamba kiki kye wandyagadde okukola ng'ovudde ku nsonga eyo y'okubeera usigaala kubanga era oli ayinza okugamba nti sente zeezo ze bajja okukuwa ate omu ayinza n'okugamba nti omuntu oyo wa kisa akukuumye n'omwana wo ate ng'akusasula ne ssente naye ki kye wandyagadde okukola singa abantu baffe baba bakudduukiridde okwetandikirawo baka bizinesi? Okwetandikirawo ka bizinesi nkyagala nnyo kubanga nze ndi mukazi amanyi ofumba. Bwe nfuna wenteeka ka woteeri kama kye mpulira nti nze kyensobola kyenjagala ne nfuna ka woteeri kange wenkateeka mba nsobola okukola kubanga okufumba kunkumanyi kyenjagala kyenjagala njagala nfune oba wali ampa ku ssente nfune bizinesi manye guno gumo kale oluzo nti gunnyambye okubeerawo naye tegujja kuntwala ki wala manye kati neetaaga nange mbaako ne ka bizinesi nenfuna bizinesi manye kati okufumba nkusobola bentandika ka restaurant kangaako mba nsobola okukola kati Munnayuganda ali eyo yenna ndaba ng'asobola okunnyamba nenfuna capital netandikwa nenfuna wentuula nenteekawo ka bizinesi ya woteeri
ne bwe baye restaurant mba nsobola okukola. Yeah. Okay, oli ayinza okubuuza n'agamba nti taata w'omwana aliwa kubanga ebiseera ebisinga abakyala mugenda ne mugamba nze ndabirira omwana wange nga naye gwe weepangulula n'odduka n'omwana w'omusajja nga omusajja alina wiiringi okulabirira omwana naye nga gwe wadduka n'omwana wo ogamba nze mwana wange nina okuba naye taata aliwa. No, saadduka na mwana kubanga njijukira oyo mutata w'omwana yangoba owuwe ng'omwana wa myezi 2.5 era nzize entoba nde buno obulumi okweyongera bubadde kutoba nnyo kubeezaawo omwana gyali gyabeera naye nga yawasa omukazi omulala naye nga tasobola n'omukubira esimu n'omugamba omwana alwadde akuddamu n'akugamba atwala omwana wo mu ddwaliro nze sirina ssente. Kiraba obulumi buli awo n'abasumba awo wewaava obulumi awo wewaava obulwadde awo kuba nkulaba buli lwennyegera omwami n'omwana amaziga gajja so ffe kizibu ffe kizibu okutwaliza awamu n'abasumba abasajja tuli kizibu. Simanyi kinsobola kugamba sikimanyi ali mu life ya n'omukyala ne bw'omukubira tasobola ate lisiti akusuubiza agamba lindamu nyina kyengoba kati omanyi kuyita ejjanja afuna ssente agannyabo n'etuuka agamba ate kyaganye lindamu n'abeera alindamu paka omwaka we guggwako. naye n'abasumba ku mitwalo 7 gino gy'ofuna omwana omusomesa oti? Omwana amusomesa panga nfe oboolyawo nogamba n'okubeera muganda we mugamba school fees ziganye ez'omwana n'akuwayo kyakuwadde bwente bwengitambuza anga omwana alina okusoma. Njagala bannayuganda abo obalage oba obabuulire waawe bayinza okukwatira waawe bayinza eyandyagadde okuba nga akudduukirira eyandyagadde okuba nga akuyambako waawe ayinza okuyita simu ki akawunti biki waawe asobola okuyita okusobola okuba nga akuyamba. Asobola yenna okunyamba anfunidde kyanfunidde oba school fees wa mwana oba sente za mpeke oba capital oba neetaaga okubaako kyenkola guno omulimu gwe tegujja kuntuusa gye ndaga. Nina essimu zange 2 esooka ya Airtel eri 0751 27 71 82 eri 0751 27 71 82. Olwo oyogedde Luzungu. 075 27 71 82 neye MTN eri 0774 08 23 nesembyayo 83 0774 08 no tesobola kundema naye mbuza 0774 08 23 83 0774 08 23 83 yesembayo. So omuntu yenna awokomekereza ogamba omuntu yenna muzira kisa yenna eyandyagadde okuba nga nnyamba ezo zisimu zange. Omuzira kisa yenna eyandyagadde okuba nga nnyamba ezo zessimu zange naye obayo n'omwami ayagala okumpaasa ayinza okuyita kwe
nange njagala obulamu obulala nange njagala obulamu obulala wabali omusajja yenna omusajja tomulenzi omusajja ayagala Eyali newangulidde era asobola okuyita akweza essimu ng'ate ali serious yeah. awo wenyini kuba kati wenyagala okumanya kuba nkimanyi nti eyinza okubaayo kati akulabye ye nga bw'oli yakwetaagadde okutwaliza awamu gwe biki by'oyagala mu musajja osinziira embeera gye mbaddemu njagala omusajja nga naŋŋamba at least awo otuula awo naye nga nnyina bizinesi yange gye nkola naye nga nnyina ewange kubanga kati n'omwana wange yennyini kimuluma agenda lumu yantuula n'ambuuza naye mama ennyumba bagipangisa sente mmeka butuufu ng'alaba bambi akooye ayagala abeera awantu nga gw'opangisaawo naye saagala apangisa njagala ayina ewakaawe bukwakulizo towa bungi nedda sibu kubanga oli ayinza okuba nga apangisa naye ng'azimba ekyo nakyo kisoboka ati kati gwe tolaba oba ovuddemu oba omuggyemu bw'ogamba nti toyagala apangisa oyagala alina wuwe butuufu omuntu bw'oba oli ewuwo ne bw'oba oli mulwadde osogana engoye ezo njazooza enkya naye baba bakukozesa oba oli mulwadde oba toli olina ozooza so basically omusajja oyagala musajja ogaye toyagala mulenzi oyagala musajja ali atya musajja nsuubira omusajja aba atandikira ku myaka ng'ana okudda waggulu ya nti oyo musajja tribe gyeziri oyagala ggwanga ki eggwanga weeriri oba gwe tosisa muwanga omugisa ono tatawaana n'omusoga onzijeemu twabaki lwaki temutwagala simanyi naye nashula yenze from abagisi bosi banganyikako ddala abasoga kale baali badde kale abagisuba kiki bwenzi tuli benzi tetukuta mukwano Mr. Jackson simanyi naye tuli bakodde simanyi tosale simanyi naye gwe lwaki obaako n'ekintu naturally nga tokyagala so eggwanga lyonna kasita nga olina keya ng'ate kyejogedde okisobola tewali buzibu n'akwagala n'omwana we wange ate nafunira adde mwaka nga nanjagala n'omwana wange ate natufira we tubeera weewaawo basibule bannayuganda n'abasumba bannayuganda bena abatuwuliriza tuneeyanziza nnyo okumpuliriza namwenna abaabako kyemunyamba n'abo abansabira mukama abawa omukisa so Lydia ki kyolekera bannayuganda abongo basi bannayuganda bena abatuwuliriza mbeebaza kubanga si kyangu naye Mwami Jackson nkwebaza byonna byokoze na buli asabidde abamanyi omuntu ayinza oganga sirina ssente kamusabire mukama akoleki amukwatizeeko mwenna mbeebaza mwebale nnyo n'abasobodde okumba ku ssente neebaza Lwanga Enoka wakola kyamaanyi singa osaga tewali gwe singa simanyi kati naye mukama abawo omukisa eddoboozi nga terivaayo bulungi nawo waliwo ekizibu tewali kizibu tewali kizibu weewaawo atwaba omulungi yenna basumba Lydia oyo gwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okuba nga twogeraganyaamu ku bulamu bw'okutwaliza awamu Lydia ebiseera ebisinga abantu abanoonya bwe baba bagamba nti beetaaga ababeezi bagamba naye tujja sooka ku musaayi ebyo byonna tubiwulira mu ebiri naawe obyaniriza ebyo era ekyo kyekisinga obukulu kale kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba Lydia kankusabire ate oyongere okuba nga osuuka ate era kankusabire
ne bannayuganda abo abatulaba babeere n'omutima omugabi basobole okubanga bongera okudduukirira osobole okubanga otererera ddala ate ne byoyagala byonna bisobole okubanga bituukirira. Amiina, Mukama bakuumi. Tuddingana omulundi omulala kambagayiza ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.